Muntu notuka Viki omusajja omukulu ayenkanidde awo tolina na nsonyi okumanya empalana ya bbeyi. Omukazi gwagamba mukyala wange yali mukyala wange gwe sisobola kwegana kuba ye yazaala kadogo kange akakulu, kadogo kange ka first born. Babeera Kasese. Okumanya empalana ya bbeyi. Viki yavuze amafuta nga anoonya yali mukyala wange asobole okumbiya anyonoona ensi enkyawe. Wabula bakunvumidde ebivumo ku ka YouTube ko. Genda mu maaso n'okuwoninga naponinga mbolaba abange temuwogana. Mukunja ali solidi. Sitwale gye wabadde olina okukola kankuwemuko ku magezi otegeere kankuwabulemu. Omuntu eyabadde alina okusuula Mukunja wabadde olina olaga omwana wange ng'asomeranga kuziika Kampala parenti ng'omwana wange mugagga nnyo alina ne mbolaba twasuula olaba twasuula alien sikini oyo Mukunja kyeki nsuula era we mala okugwanzirayo mu kyalo 5. Njagala ddobozi lya luboyera wano pasita liirino ndifunye bambi pasita mukunnyonnyola nangamba Mukunja Viki yantomeza nsonyiwa taata. Viki ye yali emabega wa buli kimu kubanga nze Viki bwe yali amutwalayo yali agenda amusaba yangamba tulwanirira bulamu bwe twagala abeere bulungi aterere era nangamba tebigenda beera mu kamera. Nze bwe yali ayingira munda nze nasigala eno gye bapa kati Viki bamuwa $1,1.5 nyinza okubuuza gwe yakuwaako mmeka? Shiba yamuwa $10,000 yampa $10,000 gye biwunzikidde. Ndiddemu ndizanye waliwo wootawulidde. Waliwo agamba oyo si pasita muganda wa King Shiba eyamutwala abaddenga naye essaawa eno ali mu mazigaala kyamwagenda kozesa ffe bennyini abamuliraanye nga we batta Asiya. Oli ayinza obuuza nga King Shiba bamutira ki? Asiya bamutta abakoze ekyabo bamazi. Omuntu azimba mutima ku makya nga tewali kyokoze n'anyiiga n'agamba wakirika mujjewo. Mwe mutulaba kulemerako ne mundaba okulemerako. Kati pasita essaawa eno lwaki ali mu maziga? Viki gwe tosobola kwebuuzaamu. Viki yagamba ajjati kalodde akwata amayembe mbwa Shiba. Temwebuuzaamu lwaki we baatuuka ewajjati kaloddo lubayera bamusibira mu mmotoka lwaki teyayingira. Nganze we twatambulanga ne lubayera nga tugenda noono King Shiba buli we tugenda ne lubayera ayingira. Lwaki bayingiza King Shiba munda eyo mu busabo bwabwe eyo gye mbusime gye balombera amaduwa? Lwaki pasa bamusibira bweru? Bwe bamala okuvaayo King Shiba obulamu ne butabuka mu nnaku 2 zokka. Omuntu gwe mwatutembu tugenda mujjamu amayembe n'ebiteega n'ebyokola na buli ekimutawanya twakiraba dda. Lwaki mu nnaku 2 yali amaze okutabuka nga takyali controllable? Era lwaki King Shiba we yali ku luguudo kuba yali wali wa ajaluna mu biruku ezo street nga watambulira Viki asulawo wenyini opposite ne wa ajaluna mu biru. Era Viki yalabanga Shiba nga bakave wakaloddo nga Viki nga Shiba ayitawo yenna ali bwati. Lwaki Viki teyayongera kuyamba Shiba? Are you now for the seeing? Banange nze nywamu enjago olumu 5 n'embeera eno nga ninga atabitegeera naye boyi bano bakyalimba manyi guno omulimu gwe tulimu muzibu. Yensonga lwaki ebbanga lyonna nze mubaddenga munvuma nga muŋŋamba Mukunja lwaki oli ku saidi ya alien sikini?
eyavuma Bobi Wine. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne muwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Akyabula. Kyokka ekisinga okunnuma ttaano amayembe ago wagambira we nagamusindikirira ebyo biseera nali sinafuna na pasipoti kati ate nga nze sinafuna pasipoti ate amayembe go nensooka ngafunira pasipoti ne visa ne tiketi mwe temutunula ne mulaba nti omuyaye yabadde agatta sitoole boyi amayembe nengafunira pasipoti boyi nze nensigala e Uganda banengamba n'omutima ogwagaliza mbadde manya ataawe eggwanga lyandimpadde nnyo kulediti nti olaba Mukunja nga tanafuna pasipoti asooka n'afunira amayembe. Okategedde neseba akavubuka kakulu kasajja akakulu ako ka Viki kalina ne mukyala wako kalina ne family kabbi kafere wano ku TikTok waliwo gwe bayita Ashakama ensi yonna emumanyi Ashakama International ne ku Facebook bamumanyi akakavubuka kamufera flat mboka mukolera YouTube nga yakadda ku kyeyo ne kalyoka kamulyako sente ze zonna ako kamaze ako ka Viki exclusive ne kamala ne kamwekyangirako ne kadda ku dina nze fe bamukube kasembyeyo okubba ne kukabuuka nze nenkabuuka kabbono omuwala omweru yatera okujja wano dina tuwa World Media kamubba flat nayavuwala naggwayo. What is it for the making of the crying? Dina atuuka alwala bamuwa ekitanda. Dina n'akubirako oyo Viki exclusive n'amugamba Viki ndi mulwadde ndi ku kitanda mpereza akasente kange kenkubanja kanyambe. Yamugamba ngenda ndi eno ndi bimpuuba ngula mmotoka bakyammanjaayo. Dina ne yeerwanako bwe yafunamu akangubanguba n'ajja ewa Viki. Akakulu nga akasajja ako nga kasajjalaase kaagenze. Dina n'asangawo mukazi wa Viki. Dina we yatuukawo nga yenna akogganye bugumba bwereera ava ku kitanda omukazi n'akwatibwa ekisa. Mukazi wa Viki exclusive n'akwata Viki gy'akweka ssente n'akwata ssente n'azisasula Dina. Viki yakomawo awaka n'atabuka yatabuka n'omukazi ne kaagala omugoba kaavuma mukazi waako ne katabuka n'omwana waako nga tekamuyamba kazaala olwana lulina otumwa tuwanvu tulinga ensoli mandya mbi. Kati olabirira famire yange abange bakuluma nnyo tesokotereza akanako kennyini kali bubi ekireetera abaana osongola emimwa bwe buti obumwa ne buwanvu andiyambi. Omwana leka kukyesibako mbu afaanana nze taata we nawanvu woolumwa sokote omwana mufunire eddayate okitegedde omwana mufunire eddayate amanyi gomala olaba amanyi getumala nga tufa ku bizibu by'abalala twerabira ebizibu byaffe osooka obitereeza okitegedde. Viki wayagadde kundabisa ku nkomerero ensi evuddeyo neetegeera nti mmotoka nga muto okyuse sitolo ogamba abantu Mukunja King Shiba era abantu be baabano bali bulungi nnyo kuba kyewabadde oyagala olaga ensi okitegedde obutasomera omuntu yandisigadde aga Mukunja talina ne Viki yayagadde sikulipiti ye yabadde bweti alaga abantu nti ola Mukunja abaana be tabayamba ate alaga ayamba King Shiba si waddala muyaye mufere kati jjukira olukwe lw'akaloddo lubaluma ajja ati kaloddo
kankuwa ameka 5 neŋŋaana naŋŋamba kankuwa 7 ne muganze sisobola kutunda bulamu bwa muntu yedde sente nkola ki ne mugamba ekirala buli Shiba abeerawo mumulaba lwaki mulinze mama Fina amale kumuyita ate namwe mulyoke mumuyite kuba mama Fina bamukamera nnyo oli omusawo tamanyina mu mama Fina bamuyita Ajati Kaloddo akwata amayembe ebiteege ebisira nisimanya amajini simanya alombe duwa simanya agambye tutwale King Shiba ogaganga nawo osulanjala nakozesa bwongo so timu King Shiba njagala okubasaba batanu bange bino ebintu bye tulimu bino boyi n'otulaba eno nga tuvimbamu abayaye bateeka banyiigira ddala Viki ani ataamulaba neewuliriza atanawulira wuliriza muganda wa King Shiba bwayogera wuliriza bulungi ono pasita Lubojera muganda wa King Shiba mwamulaba n'anoonya Shiba yonna gyali n'amutwala ewa Kaloddo we mbu amututte Kaloddo amuggyemu amayembe Shiba olwava ewa yeyongeddemu n'okubasama Viki yantomeza nsonyiwa taata Viki ye yali emabega wa buli kimu eddobozi lya pasita liiryo wuliriza nsaba mukama wange onsonyi ensobi nagikolamu papa nensaba ku nsonyi ewa Kaloddo kuba Viki yanneegayirira nnyo kituufu alabika naye yali alina by'ayisawo ng'alina by'ayagala ensobi nagikolamu papa mbadde nsaba nsonyi omunaye kubanga nze Viki bwe yali amutwalayo yali agenda amunsaba yangamba tulwanirira bulamu bwe twagala abeere bulungi aterere era nangamba tebigenda beeramu kamera nze bwe yali ayingira munda nze nasigala eno gye bapaakinga kati Viki bamuwa miliyoni 1.5 nyinza okubuuza gwe yakuwaako mmeka Shiba yamuwa 10,000 nange yampa 10,000 gyebi eryo eddoboozi liwulikise mutegedde nti nina byensirikira eno mmwe ne munvuma naye nga nze nina ekintu kye nalengedde olwedde owulidde bulungi oyo muganda wa Shiba Lubojera one more time for the doing yeyongeddemu n'okubasama mwamulaba ku nguudo gy'abadde wuliriza eddoboozi eryo ezimu ku nsonga z'essaabagamba nga lwaki nali nagaana okomyawo Shiba nga nanyiigira nnyo muganda we pasita bambi pasita mu kunnyonnyola naŋŋamba Mukunja Viki yantomeza nsonyiwa taata Viki ye yali emabega wa buli kimu eddoboozi lya pasita liiryo eddoboozi lya pasita lye tugendako muganda wa King Shiba olina waddembe okulirikodinga obujulizi busigalewo mutegere nti abata Asiya wa Charles tebaava wala tebalina njawulo na Kaloddo n'aba Viki exclusive ye babadde baagala okutta King Shiba byaddala wulira muganda wa Shiba ayogera mbadde nsaba mukama wange onsonyi ensobi nagikolamu papa nensaba ku nsonyi ewa Kaloddo kuba Viki yanneegayirira nnyo kituufu alabika naye yali alina by'ayisawo ng'alina by'ayagala ensobi nagikolamu papa mbadde nsaba nsonyi omunaye kubanga nze Viki bwe yali amutwalayo yali agenda amunsaba yangamba tulwanirira bulamu bwe twagala abeere bulungi aterere era nangamba tebigenda beeramu kamera nze bwe yali ayingira munda nze nasigala eno gye bapaakinga kati Viki bamuwa miliyoni 1.5 nyinza okubuuza gwe yakuwaako mmeka Shiba yamuwa 10,000 nange yampa 10,000 gyebiwe mukyamanja wewabangawo ekiba kibaddewo kuba bino mba kubyogera nga Shiba afunye obuzibu mwandiŋambye sirikira muli obusiru obukali wakalaba okubyogera mbyogedde obudde bukyakola ki bukyali kubanga Viki kale bw'abanga ebyokuteeka mu mawulire byabadde bimubuze Shiba twakamugulira poloti n'okuzimba agenda tandika kuzimba mwamulabyeko ng'abyogerako
lwaki yavuza amafuta mpaka Kasese anoonye abaali bakyala ba Mukunja era Viki njagala okugondezaamu n'eri e Bukunja gye nakulira waliwo be nasobya bangi waliwo omusajja nabbanga ffene we bamuyita mwami Kigudde era naye gendayo omuggyeko interview lwana nnyo bankyayire ddala ngwe lwana nnyo alien skin amaze okulemerera yakola wali olu office nga Eva alien skin akoze bwa era n'avayo ne yeewaana mbolaba alien skin gwe tusuula tewamusudde naye yakulemeredde ate ne waba yagudde ze yabadde afuna gwe togenda zifuna boyi okategedde togenda zifuna nze sajja kulemera ku nsi boyi ne wogamba nemese Kampala nzire e Bukunja sigenda wakana naawe ngenda kuddayo naye kino kijje kunze nga tetwebuziza ne wona akola otya King Shiba tagenda kuddayo wa Ajati Kaloddo munoonye be mufeera abalala kati sikuli yine yabalemye okutegeera omukazi yatudde mu kamera Mukunja yanzaalamu omwana tamulabirira kakati we nagenda ku kyeyo ate Mukunja nansindikira amayembe nga amayembe gasula gankozesa ekiro nga gasula gankozesa ganneegaddangako ne bamubuuza amayembe gaali gafaanana gatya mbwe amayembe nga gali mu kifaananyi kya taata w'omwana wange naye boyi mugatta sitoole nabatidde kakati mwetemwetegedde muzannyo Viki gwali kubala ayagala omanyi kyali obala ayagala akwata ono yali maama w'omwana wange amutwale ewa Kaloddo kati mbu Kaloddo alage mbw ajjamu amayembe n'ebibadde bikozesa omukazi kati abo bafune bakadaama bafune abannayuganda be bafeerambo bonna buli omu agendengayo Ajati Kaloddo twakulaba ojjamu muka Mukunja amayembe naffe tuzze otuggyemu amayembe gatukozesa ekiro obitegedde nange kyendi okwebuuza Viki wagamba muganda wa Shiba Luboyera mbu olwanirira bulamu bwa King Shiba lwaki wamwave wa Kaloddo nga King Shiba ali wali ku kkubo bambi mukazi watunga ensi mukuba olaba abantu nga Shiba oyinza n'olaba Shiba oyo nga yatuuka dde okutereera naye oba ojjamu bino ng'oli ayongeramu ebibye ojjamu bino oli ayongeramu osikamu bino oli ayongeramu nze nabagamba King Shiba alina ebimutawaanya yes n'ebisoboka byabwe bibye bane kino let me for the repeating kambatiremu omulundi gumu baneete munjijaamu amaziga King Shiba alina ebimutawaanya byabwe bya kikafe natubirina buli omu abirina nange ndi wa ddiini nnyo naye mbirina okategedde Kaloddo mayembe kigogamba ge wajja mu King Shiba Viki tubulireyo amayembe ge bajja mu King Shiba ge balema okujja ku mwana wo kubanga nze sobola beera gwe Viki nga ninazaala akaana kalina otumwa tuwanvu tukoma eri tulinga ng'otwensolima emmese ensolima tuli otumwa tulinga otw'ekitambo okitegeera nendeko twala omwana wange wajja Kaloddo amuggyeko otumwa otulinga otw'ekitambo ate ne nconcentratinga ku mwana wa Mukunja bife ya boyi obuzaabuza ensi sebe ensi eveeyo yonna enkyawe bakanvumidde ku YouTube lwako bakyali bange bannaye mwanwanidde entalo gye saabadde nabadde eno nga neewuuba tuli mu nteekateeka emikolo gituwuuba embaga etuwuuba akaana k'abendiri mbadde njagala kakubamu embaga bambi ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba ate mwongere mu lumwe nnyo nagenza owulira mbu ate Viki ali eri agenza anoonyeza kati obulako genda mu kyalo genda zuukiriza ne bajjajja bange abaafa Viki ogenda sima amalaalo ogenda kuloga waliwo ne jjajja wange yafa nga nyiigidde nabba amagi ge enkoko ye yabiika amagi ng'ayagala egamaamire nze n'engalya genda oziikule omulambo oguzuukiza oguleete mu kamera gwogere gugambe nti Mukunja yabba amagi gange This is for the way bana abantu we boonoona omuntu mwebale nnyo mwebalire ddala social media okubanga mutandise okuzuukuka omuntu akeera n'akusaako ekigambo nga tekiri kuvaako lubeerera myaka na bisiibo wano ba edikansi olwamala okufuuka abaakabi ne bamusaako ekigambo ali ebisiyaga azina abasajja ennyuma gwayogera ekyo ekigambo ebagamba leetayo bulaza wo omugwe yali ennyuma osobola omuleeta gwomanyi endorsement omanyi kampuni z'obogobye ku edikansi omwogerera ekigambo kale kyogere ng'olina obujulizi Kamiliyoni olwafuuka owakabi nti akka mu nnyanja waliyo wansi mu nnyanja ne mwesangayo muwayirize bano babaho Franka
bawo Franka yetaliko kuwayiriza alina ebikozesa bachumi ye byabwe si byakuba wayiriza amanyi ge muteeka ku February mungateeke kuba no babawo Franka omuyaye yabadde agenda kunjiwa mu ttaka byonna byenkoza abantu bagambe Mukunja mubirabirawo tali mu kuyamba Shiba amufunamu bufunyi omwana we tasoma ngali erisenga ayambamu omwana wange ali bubi ddala kale bw'aba ali bubi lwaki essaawa eno ku myaka 7 lwe bavaayo tegeeza ensi nti ali bubi Viki wavuddeyo nnwanyise naye amaanyi ge wampadde mu bantu abalina amagezi boyi gwe tomanyi masimu genfuna webale nnyo nawe webale ge bampaddeyo n'ekyabiri wano nga Mukunja omukazi yankubidde nagamba Mukunja ebyaddala bulijjo nkutunuulira nga sinnakwesiga kuba abantu abasinga oyamba abantu abali mu bulamu ng'obwa Shiba baba bakozesa bukozesa baako bye bayisaawo famire zaabwe zibe bulungi n'abaana baabwe era osanga bano ng'abaana baabwe bali bwe bati ate ng'ababa bali Viki webale kulaga nsi nti omwana wange ali mu kyalo gy'asomera webale kulaga nsi nti omwana wa Mukunja ali mu kyalo gy'asomera what is it for the mean akasente akaba kazenga ka King Shiba kaba ka Shiba n'akange kaba kange era akange we kabanga obusobozi bwe kasobola kuweerera mwana wange mu kyalo awo wenkyakomye dani okuddira abaana ba King Shiba babenga abamu tetumanyi na gye bali omu Mukama yatuwa omukisa n'abaako wasomera ate nze abange mu basange bali ku Kampala parent bali Ludda wa bali Buddo bali Munyonyo bavuga amamotoka bakola batya njabulu engeri gye neewozaako omuntu agambe Mukunja ekituufu olabika okozesa King Shiba kufunamu bibyo naye gwe wavuddeyo n'olaga ensi nti kituufu abaana ba Mukunja bali bubi mu mbeera y'okunsuula wannyambye thank you so much my brother ogwo gwe bayita oba nange ndiko omukisa gwange ogw'enjawulo okategedde mwakuba alien skin ndikyogera n'enkiddamu mpaka kufa ne we muli nteeka akaso ku bulago alien skin talina gwe yasobya abantu b'emitima emibi gino bakwata omwana wa munnaabwe ne banoonya ekiyinza okumusuula kyabula ne bagamba kati let me for not for the doing of the noising ne banoonya ne bagamba ki kye tuyinza okuwayiriza alien skin agwe tutambuze bipropaganda ne bagamba tumuwayirize nti yazoleyeza Kyagulanyi tutambuze propaganda ne muvuma omwana w'omusajja atalina musango kambabulire bino ebigambo bw'oba oyagala okutegeera amazima nti alien skin yeefuula wakabi naye yatuukako akadde n'akaaba nga we mumula wano mu kamera nti wakabi buza good life Eddie let me for the telling you buza good life Eddie abo abayaaya abo boolaba ba Viki exclusive ng'akeera n'atuula ku lukamera lwe n'aleka ebizibu ebiri ewuwe n'abiya alien skin n'apositinga positi 8 olunaku olwo nga zonna zikolokota alien skin genda obuze gayi bamuyita good life Eddie alien skin yali mu kikomere we n'akaaba amaziga good life Eddie n'aseka nga alowooza obukola bwe bukubye alien skin ng'akaaba amaziga agaddala ki ekyamukaabya lwe lunaku lwe yafulumya eggaali ye ne bavuga n'abo 5 be ne batambula nga buli we bayita baali nga bali awo mu bya champion. Good day, people in Asia, Africa, Europe, and all over the world. My name is Andrea. Are you in the medical field or you want to know and learn more about maternal, newborn, and child health? Well, look no further. Kabalega Associates is proud and pleased to present the international conference taking place right here in Toronto, Canada, under the theme of identifying and addressing the social determinants that are crucial towards improving maternal, newborn, and child health outcomes. During this conference, we're going to be discussing the strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal mortality rates, and increasing the awareness of child development amongst caregivers. This conference will be taking place on the 23rd and 24th of August 2024 at 237 Sackville Street, Toronto, Canada. Now for registration costs. So
For international delegates, it will cost you 380 Canadian dollars. For international exhibitors, it will cost you 800 Canadian dollars. And for international students, it will cost you 200 Canadian dollars. You will also be provided hotel accommodation, which will cost you $200 per night. For payment purposes, for e-transfers, and just to know more about what we're offering you, please contact us at 437-299-0107 or 437-216-HH93. You can also email us at kabalegaassociates@gmail.com. Our website is www.kabalegaassociates.com. I am looking forward to seeing you there. Goodbye.